Tikenzo asobola okusaba obukadde 2 naye ng'ogenda mutegeka wano ku kalenda ng'ogenda funa abantu 3,000 nze ngamba twalisisina twatulesinga ebizibu byonna generally ne tulema kwesiba ku musolo gwokka ne tuleza omulimu gwaffe teri kitagenda kusoboka singa tugatta wamu amaanyi nga bapromota. Sijja kwogera bingi ebyo ebyange. International Bajjo India process. Webali nyosebo, webali yetala. Ebigambo bya Bajjo byebyo era bivudde mu yenga. Kati nja kusaba President waffe wa NPA asitukemu katono ajja atuweeyo ku bigambo bye. Bompita Abitex batolina musango nagozizza ate nga nze president waba promota begattya mu kibiina kya NPA kinaalisabye buli muntu akigatteko tutambuze ensonga yaffe mu maaso olw'ensonga tulina ggoolo eryemu. Ensonga etuyisizza wano olwaleero yakuyiiya butya bwe tugenda okukola omulimu gwaffe tukole amagoba ge twakolanga edda. Edda wakwatanga Kafeero ne Ssebata n'ogenda Nakivuuma bino abijjukira n'oyita abantu ne bava e Nakaseke ne bava e Luweero ne bajjira mu bbaasi ne bajjula ekisaawe ng'otadde mu millions 2 n'ofuna omutwalo gumu ku 15,000 n'ofuna millions 5 ze millions 25 amagoba nodda waka nga osanyuse. Kati essaawa zino tekikyaso ogenda okulanga nga Spice yabaddeyo e Luweero kitegeeza Luweero tagenda kukola ki. Kaakati olugendo lw'okuteekateeka ebivulu kkirizo bagaana lwakyuse. Ebiseera ebyo bwe twateekerateekere nga tulina leediyo 2 ne TV emu naye kaakati tulina TV 2 tulina leediyo 7 tulina social media. Oba otambula ng'otadde ku TV emu ogenda okulaba wali. Ffe tulowooza nti akusaba millions 2 yeekole baafuna ekibiina kye ne yeekolera afuna 3. Kati gwe bw'ogendayo okumupangisa akugamba nze bye neekolera ufuna 3 kati ate gwe bompangisa lwaki onsaba 2. Naye twagenze okukiraba nga abayimbi abasinga obungi si kwe mulama n'okusiba abayimbi nenja bajjabuliramu ebituleetera loosi. Twagenze okukyetegereza nga abayimbi abasinga abayimbi temubamanyi abalina ebibiina byabwe nga tebikyaliwo. Mwe mulowooza amagoba bagatya nti amagoba gabasukkako obungi ne babisitoopinga. Kitegeeza ki nti baali tebakyayingiza magoba. Naye ate promota akeera ku makya n'ateeka ku posita abayimbi 76 oba abayimbi 4 tugeze ne mukupa n'abayimbi 3 n'abadde ku Freedom City n'abadde n'abayimbi 19 naye tiwali eyavuddewo ng'abanja bonna bonna bafunye ssente. Naye nga mu bonna bwe twawadde ssente owakakadde yali akozeeko ekibiina n'atadda wakawadde emitwalo 5. Ntegeeza ki nti tulina ebizibu bingi ebitugana okufuna ssente ensonga lwaki tuzze wano. Tulina media nyingi tujjako ssente nyingi, tulina abayimbi, tulina poliisi, twabadde tukyali awo ate revenue ne tubadde tulowooza nti revenue authority nga tonnaba kujja kusolooza ssente mu music industry naddala bapromota sooka obasomese nga tonnaba kukola ki nga tonnaba kubajjako 18%. Saagala kulima nange VAT ebbanga lyentegekedde ebivulu nange sikitegeera. Kati bwe mba sigitegeera ate promota oli omuntu agenda kwitegeera ati omwami bbala ne wakiri tuweeyo millions nga 3 oyo n'atulika n'akaaba mu ofiisi ya revenue bino si byalwali. Be navuddeyo ne mbagamba nti musitoopinge buli gwe mubanja baalaze nti bampuliriza. Era tuzze wano okubagamba nti nze badde nteesa kirowoozo kyange revenue okusolooza abantu omusolo ng'obasolooza ebintu bye batategeera. Sooka ositoopinge osooke bayitemu basooke bategere kiki bagenda okusasula. Nabadde ne millions nasudde abayimbi millions 62 nga nsiina lisiiti n'emu nabadde nyina lisiiti ebivulu 2 nakoze millions 10 nateekamu millions 18 naye nga nyina lisiiti 3. Nabadde nyina lisiiti y'ekifo Freedom City, nyina lisiiti ya Ilo Beach, lisiiti endala ey'okubasasulira fireworks waabwe lisiiti 3 naye nga bo bali bagamba twagala era mubategedde kye bayita URA oba revenue oba taxes mwindi kubanga nezisasudde. President bw'aba amaze okwogera nja kusaba
mwannyinaze Mama Alima atweyobuka mu nga bubiri oluvannyuma tugende mu bibuuzo ebibuuzibwa. Mama Alima. Ssentebe n'omwogezi mwebale nnyo mwebale ddala ssebo tweyanziza balamu mutabani wange muyita ssebo kuba tutudde wano naye mutabani wange mwebale nnyo mwebale ddala mwami Bajjo naye mutabani naye bwabeera wano muyita mwami Bajjo n'abalala mwenna bannange mwebale nnyo okujja bannaye mwenna mwebale okujja ebweru mu Amerika be babatuuzizza nga batuuzizza abazungu nga be batuuzizza always bateekamu abaddugavu nga babiri olw'okubalansinga ekintu kaakati nakino bwe kiri basuulamu omukazi gender balance ate nga mwebale ddala gender balance nungi nnyo nalondebwa okubeegattamu si lwagamba nti baagala gender balance naye olw'okuba nti bamanyi nti mbadde promoter for so many years lwakuba nti n'okuyimba nyimba naye ng'obwa promoter mbulina bwe tuleeta abayimbi abavudde ebweru bwe bajja kuno tusalwa naye ng'olabye omuntu mungi nnyo nga bapromota naye ng'olabye omuntu omuyitirivu omungi naye nga tukoze ki tusaliddwa kyekimu ne bapromota baleero kati ku ssaawa eno olaba omuntu n'ayitirira naye nga tutegedde byayiseemu bye boogedde byonna era kyevudde bagamba ngenda kwogera okugambo obutono nnyo kubanga really babyogedde kakati bwebaba nga tugenda kutukyajinga twetaaga oluganda oluyitirivu kubanga ebya URA ebisinga ngera mubiwulidde balamu bwabadde abyogedde mu luzungu twetaaga oluganda luli olukukutivu oba olunyankole oba olukiga oba olwawa lwonna twetaaga omuntu ategeera asobola okwogera buli district yonna yonna eri mu eggwanga omuntu asobola okwogera olulimi lwe bategeera sigamba nti tujja kwogera luganda lukka n'olwekyo twetaaga omuntu asobola okunyiikiza buli muntu n'ategeera vaati kyekiki kubanga vaati osobola giyanuka tetekati vaati mpawaaki naye abaleese abayimbi okuva ebweru ffe tutegedde oyina okumusasula oba oyagala oba toyagala era bayimiriza bulungi nnyo ekintu ne omuntu abadde ne company no entertainment ze mbadde nayo since 2002 naye omusolo weeguli ngumanyi nti gulina okusasula ne bemba nga sigusasudde nga sina kyenkose teeka okuteekawo kanniiru nendaga nti banayisaakoze kuba nabo bakiraba n'olwekyo kino tebagenda tunyigiriza nnyo bagenda kukola ekyekyo niyo ekinokolebwa kakati nga balamu bwagambye nti osasudde omusolo ate mumalwaliro tolabayo ddagala kati ebyo tulina okukola ki okusindiikiriza bannange nebaza chairman wa akyayogera nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala olina ebintu byotukoledde wano emabega wano otherwise tetwandibaddewo wano ayina ebintu byakoze n'omukolo gwennyini agutegese ku ssente ze ategese omukolo n'olwekyo mwebaza nnyo webale nnyo webali ddala n'okumaakuma omulimu gwange nze tikumaakuma bano baana nkumaakuma 10,000 nkumaakuma bajja olekeraawo oyogedde nnyo simanyi oba mpuliriza awulira nja kwogera ndabe nti akkiriza era ono yateeka omukuba ate ku mutwe namuga byoyogedde tebize kale bannange twekwatire wamu ne promoters abalala bali mu bifo ebirala ate tulemu okulaga okuwoggana tulemu okulaga bagambe nti mubalaba always ebintu byabwe birimu akavuyo n'olwekyo twekwatikwate mpolampola
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.